Nkwaniriza nze Nanteza Juliet okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebimu bifunyeeyo olwandagirize wadde nga akasana ko kakyagendera ddala mu maaso okwaka mu bitundu ebitaliimu. Ebitundu ebyo ebifunye enkuba mulimu Kalengere ssaako n'Entebbe. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusenvula okudda mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa. Ku makya tusuubira okeera n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ate olw'eggulo ebitundu ebyo ebimu eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu ebiri mu bugwanjuba ne Soroti tusuubirayo enkuba. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 33. Kampala ssaako n'Emirano ebbugumu tuyinza okwera ku degrees 26. Olwo ne mu nsozi ez'Ekabaale ebbugumu tuyinza okwera ku degrees 22. Ebibuga ebirala ebunaayira Mombasa, London ssaako ne mu Kigali tusuubirayo enkuba. Wabula ngayo Mombasa ebbugumu tuyinza okwera ku degrees 32. Dubai akasana tukasuubira okwememula ate yo mu Paris tusuubirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tuyinza okwera ku degrees 14 zokka zokka. Ebyo bye tusobodde okufunira kuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Beera bulungi.